Finally, Alien Skin alangiridde ekiddako oluvannyuma lwa Abitex okumugaana okuyimba mu nkuuka. Oba ndabise oba mbaleke kati bannayuganda boy ennaku z'omwezi nga 31 ready for war. Ate mawulire amalala Honorable Mohammad Nsereko akikoze era zi congratulations zifuuse zi congratulations ku social media. Ate Sheriff Askari wa Bobi Wine gwe batikidde atenderezza Bobi Wine olw'omutima omulungi. Ago n'amalala mangi nnyo genkuleetedde mu gaaleero. Just wekumire ku video eno giraikinge, subscribinga n'endowoozayo oginteerawo wansi mu comment section. Tutandise n'omuyimbi Alien Skin, ono navuddeyo n'alangirira ekiddako. Finally alangiridde Nkwacho Festival ebadde ku loading okumala ebbanga eddene nga n'abamu baali bagamba Nkwacho Festival erabika teribeerayo. Finally amaze n'agirangirira ku lunaku lwennyini olw'enkuuka eya Abitex. Kino nno kiddiridde okubanga Abitex yamugambye tagenda kuyimba mu nkuuka. Jjukira bano balina embiranye nno y'amaanyi. Oba ndabise oba mbaleke kati bannayuganda boy ennaku z'omwezi nga 31 ready for war. Okitegedde obamanyi bayagala nnyo palaniraako. Omwe bagamba omuntu bw'akukyaba nga tewali nsonga. Muwe ensonga. If someone hate you for no reason, give that motherfucker a very serious reason. Ennaku z'omwezi nga 31 tugenda na kivubo, tugenda kuyingira omwaka. Okitegedde era omugenyi omukulu tujja ku invitinga Katikkiro wa Buganda naffe tuberere mu kokolo naye nga tugenda kitya ku bei poa nnyo. Just kifiriza business we did the tedi agenda gambe this time omwana tugenda kwa tulitayalinga music ate nga tuyingira omwaka omupya Nkwacho Festival shopping ground nawe na kivubo tedi agenda tugambayo ebbeyi egenda kujja ninga date yeyo kyekyo twende Lisa. Sicha kubanja. Sabo sicha kubanja. Sicha kubanja. Simbule mbalasi fifi. Kakati kambuze ekibuuzo. Banda wawumula music kati gundi wa alien kiba kibalekawe. Kadi ekibuuzo ky'obuuziza kirungi nnyo. Ekibuuzo ky'obuuziza kirungi nnyo. Okibuuzizza. Ngazira mu kubajja nga bafuko nafuka tukiwa kapeza mu wafuka kapeza n'tukwatsoni. Fesebo fede tetuli ba CEO waliwo kyenjagala okuwaayo ekirowoozo kamu akalowoozo kamu kali bwe kati tubadde tusaba onoonye abantu abali official abanaaba bakwata ssente ezo nga si buli omu alina okukwata ku ssente ezinaaba zisondeddwa ezigenda mu Nkwacho. Ate CEO mwana totukyukiramu. Babi. Tumuleka kikole boy. Tumuleka agende. Tereva olunaku olw'eggulo zi congratulations zafuuse zi congratulations nga mwana muwala Shamira ayanjula omubaka Muhammad Nsereko mu bazadde be. Wetwogerera kakati Shamira aki yakusatu nga omwami Muhammad Nsereko already alinayo abakyala babiri era nga omukyala ono Shamira mukyala wa kusatu. So twongera okubayozaayoza nti congratulations Muhammad Nsereko kussa ne mukyala we Shamira. Let's go.
Butereevu oyo nno ye Muhammad Nsereko, era wano ku Jika Media twongera okubayozaayoza nti beebale kutuuka ku buwanguzi. Ate mawulire amalala, omukuumi w'ewaka owa Bobi Wine ogwe twalabye ejjo eya trendinze nga yatikkiddwa, avuddeyo munnange ne yeeyanza omukulu Bobi Wine olw'okubeera n'omutima omulungi, olw'okubeera n'omutima ogwagaliza. Amawulire gano nno ga trendinze nnyo olunaku olw'ejjo oluvannyuma lwa Bobi Wine okola post ng'eyo gye nkuteeredde awo gy'olabako screenshot ng'agamba today is a happy day in our home. Warm congratulations to one of our special employees, friend and a family member, Igenyi Sheriff, a security guard by night, gardener by day, and a student by weekend. He graduates today from Kampala International University. Thank you for making us proud and for being an inspiration to many other Ugandans who seek self-development amidst challenging circumstances. May Allah reward your hard work and discipline, and may He answer all your prayers. Congratulations again. Ebyo nno bye byabadde ebigambo ebya Bobi Wine ebiyozaayoza omukulu ono Sheriff, wabula ne Sheriff naye yeebazizza nnyo Bobi Wine ak'ensusu nga bw'ogenda okulaba wano mu Katambi. Nze Igenyi Sheriff Muzamiru nga ni musajja munyoli. Yali Uganda njogeramu olw'ebitege naye tugendera awo tewali kyakukola. Oba njogera olulimi mujja kuba mubuze. So mbeebaza okwanukula omulanga gwange kuba nze yabayise ku mukolo guno, era neneebaza, in fact kantandike bwe nti neebaza Katonda olw'okusobozesa kino okubanga tukituuseeko olunaku lwaleero luno. Olugendo lubadde luwanvu n'ebisoomoza bibeeramu bingi, naye neebaza ekisookera ddala mukama wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne famire ye yonna, kutandikira ku ye, maama, abaana, baganda be na buli yenna gwakolagana naye oba gwakwatagana naye. Babadde balungi nnyo gye ndi era bampisiza bulungi, ensonga lwaki nsobodde okutuuka ku kino. Neneebaza maama abaddeyo nga nsabira otuddayo kujja olunaku lumu emabega nti saawa zino mbeera gadena omujjuvu webuziba nefuuka security guard, ate wetugenda mu weekend kati nga leero mbeera musomi. So bye bintu bye mbadde ntambuliramu. Neebaza omukulu ne maama kuba olwamutuukira ne mugamba mbadde nawe waneeno kagundi kange ke nakola, naye mbadde neetaaza okwongerako nga tanaana kwebuuzaako muntu yenna. Yagamba bugambi sikuyinaako buzibu, era ng'abaddeyo from day one nga buli kyeneetaaga, buli ekyetaagisa nti ku ssomero mugamba bugambi twetaaga kino n'akikola, kitwetaaga kino n'akikola. Abantu bangi babeereyo ne bagamba oyo omusajja ali bw'ati, oyo omusajja ali bw'ati, kubanga tebamutuukirirangako, tobanenya bo kye bamanyi. Abaddeyo from day one, era ssebo mbeebaza wamu ne famire eyo yonna. Butereevu ye Igenyi Sheriff nga yeebaza omukulembeze wa National Unity Platform Bobi Wine olw'okumubeererawo. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media, subscribinga, likinga, commentinga endowooza yo osobola okubeera ng'oginteera wansi awo mu comment section. Kale n'olw'ensonga eyo musiibe bulungi, mweraba.